ate nga bano gye yavudde bamuteeka ku pressure mwangu boy mukuba amasimu ku pressures bagamba mwangu we omutayangu wati bagenda shares zigenda kugamba bakuteeka ku mbeera nga oba osobola kubba okolaki mukadde mama yate nasooka n'abajjuwa nangamba naye ebintu ebyo ogenda obikakasa obyekakasa tandika mu luzungu nemugamba mukadde ebintu bikola mukwano gwange yatuuseyo n'alaba abaana abato mu myaka gyaffe beevuga bambala bulungi kati kiteeberezemu nga ŋŋenze ng'ompadde ku mpale ya lastika nengenda tubadde tugenze va mu bwavu mu bwangu we butyo tutema emiti nasooka tugitema ne tugiyiwa nekiggwa okuyiwa ekyatwalira wiiki ng'emu n'ekitundu amasimu bakuba bakuba ono Facebook yaga angamba nti oli amugamba mutuuseewa mulinawo mmeka tukwata sente yatusindika ntwawo gyali 21 nyumba yali ya 7,700 yagisasula emyezi 3 atusindika sente ezo ngasasula nyumba yagisasula teyezo teyazibba yagisasula tetwabitwala nga ki batuwa ebidagala tukwate kubo tuddawa tutuuka ku hamtawazi batukuba ebifaananyi awo biki bano basawo gundi abapya biki batuwaanawaanaawo kiddako ne batugamba enkya mulina okukomawo nga muli mu ngoye ezitegeera muguleyo obusuutisuuti obukooti n'akagatto detu ne batugamba kye mulina okukola ekisooka kubeera na airtime ku ssimu. Export TV to the world. Mu ggwanga Uganda waliwo ekintu ekigenda mu maaso bakiyita by the way company nyingi ezo naye kyasingo kyake nnyo kye bayita Super Life bw'obanga tebakubbangako nga tebabbangako muganda wo baali babyeko mukwano gwo oba bw'oba oli ku social media nga nze kyemmanyi buli kanaku ofuna abajja mu inbox yo gwe nina leero ku seeti y'omu kuba victim abaali bakoseddwako ku nteekateeka z'abakulu abo Super Life M Global simanyi biki bangi nnyo so omukulu ono agenda tunnyonnyola ye bamubba batya kati gwe yali abbiddwako nga lyowuliddeko ekintu Super Life kalira tuula ogenda sharing oweko ne munno fetuze Export TV YouTube channel nz'omwana soda ndine abe subscribing asozi zaffe weziri wansaawo osobola okuba scrolling anoziraba bakatwegattako mwenna abapya tusayenso obbala batuvaawo si bunsanyusa okkulaba naye nsanyusa okusiŋŋaana omwana soda banga ddene ebanga doli badde ddene muko naye nga si ddene nnyo era ekigenzebwa nakoma okulaba ng'oyimba era nakati nkyayimba oyimba ku Super Life wagikola mwaka yimba eyo story ndala music bantu bagala birala muko amanya go gwani sebe yakakulaba leero akutegeere amanya gange nze Mubanda Lawrence eri antumi babewaka ni musajja muzira njovu agendongo mpitibwa Great Waves nice name aba Super Life babba Mubanda Lawrence babba Great Wave nsubira babba Mubanda Lawrence olwatuuka kugamba onoonya ne wotandikira naawe tomanyiiwo olwatuuka munange ebintu manyi obulamu bw'ensi eno engeri gyetukola gyetunyigirizaamu mu ngeri emu oba endala so kati nange mba ndi awo wawe wali nali mukyalo by then nali mukyalo kyewa ekyeggomba oliwe Gomba side zeno Mityana Masaka Road pulira ati nga waliwo kyali wange omu erinnya bali bamuta Juma ng'ajja ajuka ebiseera ebyo nali mu vacation ya senior 6 nga sina kiddako nga sina na programs ejjawa mu kibuga Kampala naye nga mukwano gwange tukolagana nnyo mu nsonga nyingi ate nga by that time yalina smartphone nga Facebook abeerako biki abeera ku kitimba n'asaafinga oba okifuna kati ajja aŋŋamba mugana nkuye nfunye gig nti eryetya eyo kya sooka otule wansi onyinyonnyole bulungi ngamba mwana waliwo okyali ansanze ku Facebook nandiramu bwekine kiti era enkyankeera Kampala ate Kampala ogenda kukolayo ki tiwali wansomeddemu ngende waliyo business nga yo ogenda bugenzi nosasula shares nobanga bulinaku okola emitwalo aga lindako
abantu ba Super Life waliwo ekintu kye batera okukola nze batera okunkubira almost mbafuna buli lunaku naye buli bangamba tebampa full details waka gujangu tujja kunnyonnyolera eno oyo yafuna chance ne bamunnyonnyola kya yali agenda okukola Kampala sesu tebamunnyonnyo jasi bamugamba oyina kujja ku ground n'olaba ekitambula then ojja kusiima wekitambula then oddeyo olete n'emikwano gyo then musasule kwendi ati omyayi nga nsomeramu mugamba fine genda olabe eki muli gomba kaloki twaliyo kalobutanga kaita butanga baba be Kampala mu abe butanga tumiza woda ati nga chali wanga ayingira city teyajja nawe kwolwo teyajja nange ate by the way yali ndowooza nsinga mukone ku bwongo yali mukulu muko ate nga n'obwongo ayina muko kati mwaka kyolwo it was 2015 kwendi 2015 kati ajja mu city bulungi ba atuuka kubanga bali in fact tebali ba Super Life bali ba Alliance in Motion Global awo yes Alliance in Motion Global bali by that time bali awo ku Ham Towers awo opposite Makerere main gate we bali ku level 2 we bali ngoko balina office bwaguga nga kwe bali ku level 2 kati chali wange asalako city nange ndeyo mbugumiridde nfuirira kagalo abakulu mbaliridde mu baganda bakadde bange ate gig tugifunye tugenda kuba tukola sente my first time okujje Kampala okola sente ngenda tandikira mu kola sente nyingi kweganga njagala mba bugumye ono agenda okukomawo ngolede bano bacha musenda bagamba bugandi genda mwana fokola kasente walobera n'abazadde bo bombi nali mbera ne bazadde bange bombi mpulira kati nga omuvubuko ya ajja mu kibuga oyamala okujja mu kibuga ne bamugamba jukira yatuuka wali balina ezinjitenga meeting gye babeeramu ne babasomesa ne balaga engeri gye bakolamu sente mulimu abantu babalaga nti bano be bantu balinga mmwe bali bwe bati kazini balina screenshots ze bakola mu video mu short videos nga munaku and the way he transformed ne bakulaga kwegamba no ba motivated fully motivated no gamba nze nange no gamba ati ngolaba abaana abato amasuuti bali mugamya mitwala 5 mitwalo 7 oga wow what is this kati kyali wange jukira wobera mu mbeera embi nosanga embeera bwetu ale by the way n'ekifo kye balimu nga kyesoko ku challenginga kiri samwa executive ate kwegamba abantu bolimu olabanga mutuufu etago bafaanane kitegeera so kati nganange ne bamukuba enjiri y'amaanyi kozi obeera nga tolijjuwa era ng'enjogera yakati weetambula tosobola kukitegeera omaliriza okoze eki otomeddeyo kati kyali wange oyo ng'ayingira bamugamba ng'akyamuukirira ng'asanyuka nnyo ngadde waka yakomawo nga ssaawa 3 afena tumulindi yes lwe yagenda lwe yakomawo kati fena tumulindiridde manyi nga munalindi ya special guest aleeta amawulire amasava atutuulaawo oddiiro atunyonyola biri bikola abantu balina ssente abantu bakola ssente of which tanakwata ku ssente ezo naye yeye maze okwemotivatinga okwechallenginga mbongo nti bamaze omubugumya bino bye bamugambye waneno bamubugumiza nti sente weziri era abantu bakolera ddala ki akasente bakolera ddala akasente kati fena nga tubugumirira nga abazadde baga tukoze tutya kuba sente tezaliwo by that time kuba ekyali kiddirira ku ekyo kugula kukomawo Kampala kugula shares ate of which olina osooka okuba nga opangisize Kampala nga olina okuva emukyalo ne sente zipangisa ne sente zigenda okugula share of which share yali ya mitwalo 78 by that time zonna oba byalimu package nanti wogula share nga mulimu eyasooka share kati mulimu ne shares abana abayingiddemu emirundi emingi osobola okusasula shares 2 oba 3 oba 4 kisinzira to the way you motivated oba osegeera nogamba kati nze kangule share nga 6 ku mitwalo 78 otayimuzingamu n'omanya sente z'oba owaddeyo oba okitegeera kati nga for a starter munnange ovudde mu kyalo tolina sente era still okutandika ka share aka kamu mitwalo 78 naye obuzibu bwali mu sente ezo kuzifuna
wali science oli ajja akuliramu agamba omanyi Lawrence kimanyi biseera bali bakuyita Lawrence bali bamita Lawrence ate mu kyalo batera osalako loole akuliriddemu ekintu eri kikola akasente n'abazadde bakkiriza ogenda akasente okanoonya walinawo okulwedde start apo bate walinawo salinamu cash salinamu sente mu nsawo yonna kuba nali nkyali vakisiti nga nkyayiya bweyiya ninga siinamu so by that time nali nnima okwata nkumbi nali nnima nga nayo obulimiro bwange ng'omuvubuka ayagala okwetetenkanya okunonawasa nali nakamolosoma ng'okuwasa nkwagaza ki vuka bombyalo mwangu okukola ensonga za gravity muganda wange kuwasa kwali so complicated kati nainamu obulimiro wakati bwebangamba ekintu ekyo kati nganze nasooka obwongo ne buddukirawa ku bulimiro obwo so ebirime byange byali bito nnyo kati nensalawo mbitunde ku level gye byaliko oba okitegeera sobola okulaba nga nfunza nga ngatagatta kasente oba okitegeera kati ng'omya yansomeddemu nti ogenda kuba ng'ofuna emitwalo 10 mitwalo 2 edde olunaku edde kati nembalabalamu nti sente sigenze gaggawala maani kujja kukyusa bulamu 10 buli lunaku oba okola sente manyi kitegeeza kati nga noonya muguzi nzenna nga mbugumye mpeddeyo noonya muguzi kuba n'abazadde bali tebalinawo sente saawa eyo zakwetereza naye nga nabo babugumye nga omanyi ebintu bye abrupt ebyakajjawo kati nfuna omuguzi awantu wange waali waneneko nali muyiika ng'emu n'ekitundu nga kwenimira ati gwe nafuna okungula nga omanyi nti oba omuntu atakinga advantage asooka n'akulaba obwagazi bw'oliko n'okupapa kw'oliko olina demand y'akasente obudde olina demand naga kati ono mulina tugenda tulambula byali bijanjalo infact nga birabika bulungi kozi nayiwa kubijja era singa nabikungula naliwa kubijjamu ensawo nga 4 ate nga ebijanjalo byali ku sente ebiseera nga biringa ku 2 kilo naye olw'embeera eyo omusajja ngajja tulambula ennimiro sajja ennimiro manyi sereze yampamu yangamba ngenda kuwa emitwalo 12 omugamba yikemu n'ekitundu yesebo nemugamba mukama wange janjawo birabe level bimaze okunyirira bibulako just kolaki kukungula nakolaki ezo sente ntono nnyo ate bingi ogenda kubijja mu sente nnyingi n'agamba ezo zennina oba oyagala ojja kunnoonya oba toyagala kiba kiganyi nga nopalaata abalaata natambula n'agenda kati nze olw'obwagazi kinyegenyege ne kinkwata ne muyita sebo sookodde ate sinkulira emitwalo 15 naye kanamba abalimi abaali babaddeko mu byalo gwaliza otegeera kyategeezaawo emitwalo 15 ng'omusajja ambalira cash ng'ampa 15 naye ng'olugendo lwengenda kola mitwalo 7 meka naye bulamu obwo nga tannakuwa 15 mu bulamu bwo wali okuteko ku ssente ennyingi before ng'okyali mukyalo ze nakwatako zaali za school fees meka ntwalo kuba nali nsomera mu kisula ebiseera nali nkwata natwalisa emitwalo nga 2 nga gwazeetwalirayo olumu nga nze nzitwala ekisooka ekitegeeza ezaali ezo ze wasooka okukwatako mu ngalo ezaali ezo 15 oziweza baagala 7 ez'amaanyi gange baagala 7 ate olugendo olumu tulutwalaganyizaawo kati ntandika ofuga obwongo n'oyo kyali wange yagenda mu kibuga n'asaka diiru tugenda kukola tutya sente nga zibuze ate nga bano gye yavudde bamuteeka ku pressure mwangu mukuba amasimu ku pressure zini bagamba mwangu wewe mutayangu ate bagenda share zigenda bagamba bakuteeka ku mbeera nga oba osobola kubba okolaki oba n'okubba ofuna akasente oba osobola kubba osobola n'okubba ofuna akasente kabo kabatwalire bakuwe ebiddagala byabwe otuula olinde sente ezo emitwalo 2 kati kyali wange oyo ngamba simanyi kuba ne kyali wange oyo okwo ku kyalo kwe bali bamuzaala bano abasenze abaali bajja ng'okulima okulunda biki mu bufunza abapakasi yali mupakasi ng'alina faamu gy'akoleramu kati naye simanyi kyakkola kati naye nalyoka nyonyogera omugagga we n'asooka mu omwezi yali alina namuwa emitwalo gyali ye yansingako yamuwa emitwalo nga 25 kwasa gyali 3 engamba ego ogenze kunsooka kwegamba tulinga abali mu competition ani asooka okufuna share kati nyonyogera
nyogera bakadde bange Owesegeera ovudde ku bibyo kati osaze ensalo oyagala kumukabugo kati nsooka nyonyogera mukadde maama ye ate n'asooka n'abajjuwa nagamba naye ebintu ebyo byogendamu obikakasa obyekakasa tandikanga ku luzungu Owesegeera nemugamba mukadde ebintu bikola mukwano gwange yatuuseyo n'alaba abaana abato mu myaka gyaffe beevuga bambala bulungi kati kiteeberezemu nga ŋŋenze ng'ompadde ku mpale ya lastika neŋŋenda tuba tetugenze va mu bwavu mu bwangu bwe butyo amumanyi abakadde abakazi abo beebuusa beebuusa nagani bagenda kubba naye ng'olina kyoŋŋamba wachamusedda oli babaita motivated mugana obulira muli olaba obugagga buli mu maaso awo nga okwokya kwendiko kuuka kitono nga bannange nakyamuse ne mugamba maama nedda ebintu bijja tukolera era ngamba sooka obuuzebuuze ku kitaawo obuuze ku jjajjaawo olabe nzanja okusembayo nga ndabye ekitambula ngamba kale fine nensooka nyonyogera ku balala mukadde jjajja nanfunirayo akasente ke yanfunira jjajja naye wamuggyako nga mmeka jjajja mukadde ajja yambayo emitwalo gyali 8 yali jjajja mukyala omukyala omuggyeko 8 gye tulina 2 nga mu 3 tugattagatta tugenda nze taata nanfunira omutawa gyali 5 naye omumatiza agonze naye yagona nanfunira 5 kati maama ono yali aganidde ddala kati maama nemulemerako nemunyonyola ndowooza yakikola ku lwa mwana naye nga teyazimpa nti oba njagadde kole ntya ŋŋende nkole kyeŋŋenda okukola kuba teyakyagala ndowooza omwoyo we yamubuusa n'agaba n'omwana bagenda mufera naye nampa ku lulwe yampa emitwalo 2 mukadde maama ngattagatta ziri zibadde meka zibadde 28 onaakuwadde 2 tuba tubuuza sente mmeka tuba tubuuza bakugamba 78 tuba tubuuza emitwalo 3 kati nzija ne kyali wange ono tufumba obwongo tukoze tutya nga tusooka tukwata ku sente ze nali nfunyeeko nga tupangisa emiti tutema emiti zino sente ziwakakuŋŋaanyaawo emitwalo 48 twagattagatta n'oli ne tugatta wamu netufuna emiti netutema emiti egyo na kifuba mikono oba masiini masiini muganda nga sente zakugatta mbazi nekola mu kibira batera n'okozesa buno obusumeeni bwalinga yali mbazi obusumeeni waliyo naye muganda nga yate sitole endala nnyo eyo mbazi kati netufuuka bannakibira netuyingira ekibira faamu agidduseemu kati tupanga ngeri gye tuweza ssente mwali determined nno kugambye omusajja kye yalaba eri nze saalabako owulira nze saalabako naye oli kye yalaba ate nali mukkiririzaamu kuba nali muto ku ye ate nga tutera nnyo okwasaganya mu bintu ebisinga twebuulirira mbuulirira biki alina n'essimu alaba ebiri e Kampala ye sekanulya w'okukyalo nga ndaba muganda wange ate nga nali determined ate nga ne talenti yange yalimu kuva dda nga njagala nfune ssente nkuze ekitone kyange owayimbayimba dda kuva buto nze nafuna idea y'okuyimba nga ndi mu P7 ngomanya onaatuuka mu kibuga connections ziba nnyingi akasente kajja kubaamu nga buli kimu kiri accessible okitegeera kuba nalina ennyimba zange lyrics nga nzimanyi nga mmanyi enfuna akasente ngenda mu studio kola luyimba muka mu kibira tuuka mu kibira kuba kimmanyi eyo gye twafuulira ddala amaka gye tusula twazimbayo n'obuyumba ng'obeera n'okolamu ne ku voko muganda wange serabiranga kola voko ebitabo byange nayitanga nekubeera n'ennyimba ze nayiyizanga eyo mu bibira katutema emiti twatema nno tutema emiti nasooka tugitema netugiyiwa nekiggwa okuyiwa ekyatwalira wiiki ng'emu n'ekitundu amasimu bakuba bakuba ono wa Facebook yagamba nti oli amugamba mutuuseewa mulinawo mmeka kitegeera kugamba mwalina ne bagita batya catalyst speeding up the chemical reaction abeera okasunda basa oba kitegeera kwegamba ng'oli bakasaba mupika ennyo
ngate nina tu pressurizinga tukoze tutya so twakola butaweera misana na kiro tusule eri tusibe eri tufumbire eri abaga batuleterere batobafu batuleterere byokulya biki ne tubeera mu kibira ne tutema amanda kwegamba life yali mbi nnyo kwegamba twayita mbingi ne twamutema emiti ejo ne tupanga ekyokero ky'amanda twapanga ebyokero byalinga bina basi kasisira bapanga busisira bwali buvaamu amanda ezo tactics zo twali tuzimanyi eri abatamanyi bika byabyokero basi era kiba kyakulanga basi kiti kasisira bakikolanga bolabe essabo tibajye kulunguliza bati panga bukasisira bwamu ebyokero byalinga bina byali bina mwalimu ochezaako kumanda before obeyo gundi mwagitandika kuwo ono yali agochezaako ng'amanyi buli kimu ng'akimanya ate nze nali muvubuka w'amaanyi nga nza nkozesa mu money power in the case of an unskilled labor you were there to up saalina sekeero epanga nabula nga nina ability ekibuli ekyalimu kwegamba nga ye nze nsomba bino kwegamba in other words yali mukama wange oba okitegeera nga tusomba miti nga nze nsomba ebinene sekeeraawo musajja waggwanga ki kuba baatera nkujja ku byalo byaffe balinga abasajja bava mu western uganda eyo yali musoga yali muna yali musoga nga sajja akampimpi bwe kati tupanga ebyokero tubipanga tubikubako ettaka tumala bikubako ettaka bulungi tutandika okukumamu buli kimu kyagenda mu steps okupanga okubako ettaka n'okukuma katumala opanga ebyokero ebyo tubikumyemu bulungi tutandika osula eyo jjukira olina obbirabiriza teweebakakubomoka okuyisa omuliro ne gafuumuuka amanda ettaka liyinza okugwayo munda ne likola ogutuli omuliro ne gwaka genda maaso kati ebyokero byaffe nga byaka nga byajja bulungi by the way katonda atuyamba kyali successful byajja bulungi abagondezaamu mu byajja bulungi kati ne tutandika okukola ki awo twafunawo okukubana batuyambako baganda baffe biki kuba nabo era nga bakira nalina muto wange awo batuyambako n'emikwano gyaffe ab'oku kitundu okuvumbula naye mu process y'okusulayo teri ayinza kusulira mu mpewo oba okitegeera twasulangayo kati tuvumbula buli kyokero twakijjamu ensawo wakati wa ensawo 12 ku 15 awo ng'emu eri ku ssente mmeka ku bbeeyi y'ekibira obudde obwo baali batugula mutwalo kati ebyokero sigambe byali bina kati ensawo nkugambye zavaamu wakati wa 15 ne 12 netugattagatta sitwafunamu sente sijja kulimba twafunamu sente input yavaayo bulungi zavaamu sijja kulimba zavaamu era we zavaamu sente netutandika ku lugendo lw'okupanga tutambudde tutya kuba ono ennyini eyatufunire eyo gigi ono yacontacting oli ku Facebook okugenda biki mu alliance n'amugamba nze kiri fine osobola kunsindikira sente nembafunire ennyumba ne mujja already mulina we mutuukira oba okitegeera tukwata sente yatusindika ntwalo gyali 21 nyumba yali ya 7 yagisasula emyezi 3 atusindika sente ezo ngasasula nyumba yagisasula teyezo teyazibba yagisasula mulete ekinene kiri ebasa nga twamaze ddogira ebaga tuzisibye tulinga abagenda ofulumya nga mulina sente nga mmekaawo omugate gwe muwezezaawo kwe mujjega n'21 baida esi n'21 kubako ezisindika twalina sente twalina miliyoni nga 2.5 mukugattagatta twalina sente kati tujja mu kibuga tutuuka sawa za twatuukira olunaku lw'okusiibula edda mu byalo ffe nga bakuŋŋaana ne babasiibula babaagaliza olugendo olulungi musiibula ba girlfriend ku byalo byaliwo ebyo girlfriend ze salina yogera amazima omulundi gumu nkuwaddeyo omukisa walayi salina piki walina emyaka emeka nali mukulu nalina emyaka nga 19 awo nali mukulu naye nga ebintu bya pikini sinabitegeera
ye yalinamu ono yalina Feza yali sap ono yali sapu nnyo yali mukulumu kunze era compared nga musajja mukulumu musimbule wakati babasibirira ku ntanda emmere twajja nayo batuwe emmere twajja nayo mifaliso n'akasuuka mpola mpola abakadde batusibirira ne tujja kati tujja tutuukamu ku kibuga before that day wali otambuddeko olugendo lw'omu tawuni Kampala wetu before natambulanga naye nga olumu batukima bukimi tambulira kawuzi ward tokata kati tomanyi bitundu ngera ebakutaye bati kabakala bayi okola yutani ati tutuuka atupiikinga agamba mwe bali kutuuka kansooke mbalambuza ennyumba yammwe gye nabagiridde then enkeera mujje tulabe ekiddako kaali nga tutwala mu nnyumba yaliro ddawa naye okutuuka mu nnyumba eyo nasooka nentunula bwendi neŋŋamba omukazi atuntu ba yali mu Katanga Katanga wandegeya ghetto banaye abaterera okufollowinga stories zaffe zetukoze from day one expo mwana soda ne mukunja atasera Katanga gye twajja maama wa King Shiba gye twajja omukyalo ye wandegeya wabi nnyo waliwo n'abayaye bangi awo tutuukira mu Katanga ennyumba gye twasasula emitwalo 7 mutuufu ng'esaana emitwalo egi kati gwe munnakyalo omanyi oti ennyumba yali mbi nnyo wadde nali munnakyalo naye ng'ennyumba ogiraba mbi nnyo tekwali latrini tekwali kintu kyonna wabula nga mwala gwe guyita wano ng'obwali okituuka okusala ebyayi bweyiya omanyi Katanga ku kisaawe wali wansi wali kasasiro kati abayayi kebasuula ebyabwe boye nga in times of beeping kuba mukaveera ekirono gwe noweekukusa paka gy'olina osuula gy'osuula ebintu byo ng'ogwe olina okwekukusa embeera alimbi nnyo nakukusanga ate kati sente nandizijjeewa naawe nakukusanga omutuuka mu nnyumba olunaku olw'ekiro lwennyini kuba kati sente zetwajja nazo twajja ne sente nnyingi tumala wetwadividingamu sente zetusasula ate munnange nansinzaako ku bwongo endala naŋŋamba nti ate ankowe biki nakolaki nazisindika naye nga nze ndi mugumu nnyo omusajja ono sijja mukyambuwa kuba yeyajja nansomera mu ddiirwe yalese ddiirwe negenda okunfuula bijjo oba okitegeera ate mukyalo tuvuddeyo tutobye ffenna sinaamu mbeera gye musuubiramu kumpitamu oba okitegeera era sente bwe yazisindika nsigalayo obusente obutonotono awo netugulayo akasigiri bikinga omanyi ebyokweyiya ntuteeka mu nnyumba tiyalina mufaliso nze nalina omufaliso nze sayina mufaliso najja namukeeka nzijukidde ajja namukeeka kati ye nga alina essuuka kuba emufaliso egyali ewaka gyali tegitumala ate zikwata mufaliso nzije lumu yalimu amasanyalaze amasanyalaze gaali muggo toyi tewaali amazzi nga mugajjawo amazzi wagula omwala gwennyini gwe muteekamu ebyayi era gwe mugjamu amazzi gaali gakugula buli kimu kyewakwatangako eri muguuni nga kya ssente naye nga oba tolina ssente ogenda kubeerawo nga tonaabye oba okitegeera mwebaka bulungi ekiro ne bukya bulungi nnyo nga temuliraliikirira sente zo zemusuziza bwakya bulungi ng'essanyu lyokka lyowulira obudde obwo muganda wange totomanyi nakumanya kubanga essanyu linasooka neŋŋamba ngenza okukyusa obulamu bw'abantu bange ngenza okukyusa endongo yange wegamba okuva edda nga n'ebirowoozo ebyo mu bwongo olina ebirooto aŋŋamba nga ndaba nkuba ekifaananyi kya ssente ezo nga ndaba ssente nnyingi sina kye neetaaga mutuufu mba ngenze kufuna ssente nga budde bukyali ngezeeko okwetereeza ng'omuntu kati bukeera tugenda tuuka ku hamutawaazi awo abakalima ekome wali ogirabyeko bifo lwatuuka n'olaba ebizimbe ebyeweese gada wange nali ndaba nyimpi naye yali mpanvumuko ate nga ndalamukko yalya ku mmere newanvu nga ndalamukko ngamba wano nga bwalabika bulungi soka ntyamu naye nga kyali wange ali confident ye ne bwandibadde yatidde yali afunye falawe kwagumira alina okulaga nti ye kagugye kati twambuka twalinnya lifuti ebyo byonna byongera kukolaki ku experience ya lift kubanza olina soko gituukamu nawuliranga eduduma nenzira ku kisenge bwanti nensigama sodo yakokolaki tobanga atuuka mu lift n'ositama bwoti n'ogamba wayenze sikaki newekwata ku ttaka tulinnya lift oli eyanyiga
kwaliko kupresa yali yajjayo okusooka jukira nze guno gwali gwoku oye okujja naba yakalaba kuna ajja akamanyi aba alina okulabisaamu nti ate jjuwa ate tuyita wano nanyiga twanze birabulabi biri awo tuyingira munda sangamu abantu bayimiridde neegumya pulira ekintu kiyinga ekiduduma kiti soka ntyamu kati nekwata kuguniza kuwoliza lifuti bwenzi awo wedda kitegeera wabeera obuddukiro mutuufu kale nalinamuka amaalo g'ekyo ekintu nali sikimanyi of course nebotayogera nebotetonda go gabaawo kati tutuuka tule eyasooka neyimirira neddamu neyambuka ate nedda ndowooza bali banyizenyiza edda nesooka netuusa bali ate netukolaki netukomyawo neŋŋamba nobweraliikirivu nesaabulaga kuba nalimu wasitasta era nga saga nnyo kulagakitegeera kati edda tufuluma eyeggula kati nze nali nemeddemu kyalina ŋŋamba tuzeemu netuvaamu tuyingira mu hall wali olemeddemu ng'onyumiddwa oba nga tomanyi kiddako kyekyali kimbuze kati tutuuka tuyingira mu hall mwalimu abawulidde abatudde edda n'abalinga ffe be bayise baali batudde edda baali batudde edda kati tutuuka muli batwaniriza bulungi oyo Margaret gwenkugambye musanyiso balaba oluzungu luli muli lungi mukko nekyemanyi wali olufuna oluzungu nali ndumanyi kuba senior 6 nali ndumanyi twogera batugamba tusooke mujje tutuuleko wano tutuula asooka tutabbira omuvudde wala mumanye ekyabaleese sente zammwe zino zigenda kukola kyolina omumanya mugenda kubeera bagagga within a short period mugenda kubeera bagagga nze ntunula naŋŋamba kati kisookera ddala mulina okusooka okukyusa physical appearance nga munaafuna sente mulina okukyusa physical appearance mufaanane sente olaba batuuse kukyusa dressing code abatumye kutereza wardrobe oba okisegeera naye nga sente zikoze eki kuba twagira mu bisaati byaffe ebipalepale netwali twamagamba ninyambala tekola wano mulaba abasajja bemuzeemu mu butuufu abasajja nga nabo bati olaba abaana abato ne bambadde amasuuti baggumidde bawunya obuwoowo nogamba waawo kati tutuuka atugamba sente muzireese nti yetuzireese ziriwa ikula kabasa nazirabako noli nabikula nazirabako mwawuddemu 7-8 naye gyali kinana approximately kubanga batugamba waliwo n'ebiri gy'okuggulawo akawunti sente ziri zofuna kwe ziraga tubale 8 kakadde kamu emitwalo 6 siwe kibeera kati tumala okubalagako bakonfaminga sente zezo tukkirira tugamba tulinye taxi manya batulinyisa boda netugenda wano ku Mabirizi plaza eri wano ku City Square oba ogimanyi ngimanyi bulungi nnyo kwe kwali headquarter zaabwe kati tugenda jukira gye baali basasulira sente kati tutuuka ku Mabirizi awo twambuka balevo yali yakusatu tutuuka ku headquarters batuga muweeyo sente tuwaayo sente nga batuwa ebipackage ebirimu agadagala C24/7 simanyi coffee simanyi bidagala bingi biba bigenda jjanjaba gwe omuntu bo bakugamba nti eddagala eryo ye gundi ye share yo just in return lwakuba kyatulema tegeera nti awo bo oweddeyo osegera abe awo bo oweddeyo eddagala lyaba bakuwadde akasente ko kaba kaweddeyo oba owedde era bagamba oli free eddagala eryo kola ki okulitunda n'olijja mu ssente zo oba okuliwa abakadde bo ziba zivaamu mitwalo 8 obwo budagala bakuwadde muganda wange nkulimba eki kuba nze saalitunda saayina katale katunda ki saayina katale katunda ddagala nze ndi mu kibuga ndi falawo ate nzize mu kutunda eddagala ate kyemanyi obudde obwo olowooza kukola sente eddagala lino oliza notwala waka n'osuwa watwala mugaso gwali fete twabitwala nga ki batuwa ebiddagala tukwate kubo tuddawa tutuuka ku Hamtowers batukuba ebifaananyi awo biki bano basawo gundi abapya biki batuwaanawaana awo
kiddako ne batugamba enkya mulina okukomawo nga muli mu ngoye ezitegeera muguleyo obusuutisuuti obukooti n'akagatto oba okitegeera sente omukulu yazikola kyayisinika mukyamugamba Juma sente zino tugirako ne bakuweza ku sente naga ate sente twazitadde mbino kwegamba ayinza okuba yakifunamu ate nga ziramu nkuba mu kyalo ate batwetaaza kino twetaaga okwambala obusindika nga Juma agenda agula engoye ng'aleeta nga twambala busuuti nga bugattirire naawe nga obimanyisi byagambye suuti ya mitwalo 3 nga tugattirira nga tugenda tutandika okutuula day 2 ne batugamba kye mulina okukola ekisooka kubeera na airtime ku ssimu. Wali ofunye essimu? Nalina kamapeesa, nali nfunye kamapeesa airtime ku ssimu. Waki? Wakubira abantu bano jukira business yali mu kutuuka, excuse me, yali mu kutuuka kubira abantu nti soda wanje nafunye gigi gigi negenda kuba kusasula emitwalo 2 egenda kuba kusasula emitwalo 10 depending ku bantu bokoze eki boyingiza mu company eno obesegera nga nabali bangamba nti go ogenda funa otya sente ezo kubira abantu gye bakoma okujja yogenda okumufuna sente oshuulira ne banterawo gundi gye banga nti ono yeggwe wokubira 2 ono omulyako emitwalo 10 nono emitwalo 10 ne bayingira obesegera kati nabana boolesa 2 bayingiza 2 obo balyako emitwalo 2 kachegeza woyita abantu 2 ne bajja obofunye emitwalo gaga 2 kati ababiri abo bayita abalala 2 ofunye emitwalo 2 je emitwalo 4 na igana 2 je emitwalo 8 mu week egi nola business wode kugamba ne akubira ka train nola banga muganda ngogenda gaga ate ngo kuba simu changu tekake ya time tandika kubira simu wabula gwe nasoko kubira simu ya mama ngamba gwe bakubye nemugamba mwana ate nempuli obusu nemugamba ate mwana ate kati ngukubira simu kujja tukole sente wasogerako gwe aloyagala otomeza kyali wange bali muta David ali mu kyalo mtyana gomba yali yavaayo bali batuleka twasoma nabo bonoza nga bali basooka mu kibuga kati mukubira ekibuga nga akimanyi obola ngamba nti bagwe bakubbi yali jjuwa ebintu yali akola ki yali abitegeera fiti gwe bakubbye nga tolina kyoyinza kungamba ndi kudde tuonka ka senti banzibe nesereza ge mazozi waayo ndi mu life ndi eri nkolera eri mu AC gomanje kitegeeza mu AC okolerayo mulimu ki kutula kuba simu ofune sente hode wakanonunako ku bidagala bye bakuwa byali byonyandwadde ki wange kulimbe ki libadagala gando bazungu libazungu mubanamu ebiweke bibayi kapiso nga bine biringa bini basirimu tuli bidaganinga makati bino bikozese nga yononange me mwali mu kofi nga mu kofi buli bwa buunga nenga buwomerera katolo munga munona era bwa ekyo epaka kibaida ekyakoleranga nnyo ngemmere kuba twatuka kaseyanga n'emmere ebula naye ng'obeera smart kyo kyasinga okunuma obeera smart naye n'owebuuza ki kyenkolera nga bakyali b'okubira bakumalamu maanyi bakyali bana oshuwa okubonaabona kwaliwo kati bweti weevu toseka ndeka kulaboti ndeka tugenda kusisinkana oluddako tutandikira omukwano gaffe ali kuba amasimu mu bakyalibe mu byalo agezaako okulaba nga abafuna nabo bazze basubscribinge kwene ekibiina nabo benogere ku ssente so okyayimba nyimbira ddala tolinayo ennyimba empya tulina ennyimba empya wazikozera wazitadde wazikola n'insta wazitadde waziriko ku mutimbagano kweziri ku Google kweziri YouTube mutekamu Great Waves Music irobo osanga yo olina ne YouTube channel sewo bagita bati Great Waves official pale mugende mu subscribing muganda wa fono markinga eno part 1 part 2 tugenda kujja baba agambye mwambalo obusuuti munyume balina bupackage bw'eddagala bakeera ku kizimbe mu S kutuula kukola we tugenda otandikira so ngenda kusaba osoko basiibule if you have any request osobola ogibasaba na Uganda bafollowing embozi yaffe okuva tugitandikidde mpozera njanga kusooka nkusabemu abantu bange engeri gye mbagamba nti ni muyimbi nsooke mbawemu ku vocals bategere ki watuufu nyaawo nze mpulira abawagizi ba Export TV abawagizi ba Great Waves sanyusa nnyo okuba nga
ndabiseeko masekati gange nammwe ane neyanza muganda wange soda okumpa omukisa oku expressinga life yange gye ntambuliddemu. Amanya bampita Great Waves era ndi artist, nyimba ku mikolo, nyimba awantu wonna ne clubs nziyimbamu, kati mbadde njaba waku voko fetuwuliriza akapera twamu akapera sa olimba lunengendo bawa luli ku YouTube oli buli wamu. So genda baluyita nawe, so genda nonyako no downloadinga no kusharinga music oyo bantu ne lutuka ku bantu ku yatwetaga breakthrough. So akayima kagenda kati obo bugambo boyiwa no mabotero ko byola wankuba nze ndi ku mutego kwe wa Jemba ulonji damu tutemu tuongere petubate tuchali kutanso nyumirwa obo bugambo boyiwa no mabotero ko byola wankuba ndi ku mutego kwe nalalira wansakata nkonyogo wawanula eyi otero kunkola obuntu akantu wetubeera babiri munju akantu olina engeri yo gyonna nagira obweddansi weddoboozi lyowe linnyonyogera nze n'engeri yo gyontunulira birungi byafukumukananana gwe kyowamanya namatira senamatira naye okimanyi naawe newe kiba kiro kimuze naawe ng'okiraba naawe newe nkwatako bukwasi naawe laba wokiraba naawe newe kiba kiro kimunze naawe ng'okimanyi naawe newe nkwatako bukwasi naawe Pulo akayimba keetaze baida wo yimba bulungi Great Waves simanyo bani awandika neze nyimba mpuliddemu ka Samliliko Maculity goba gwoke nyini azewandi akayimba ako ne wandika nyimba ne for this time around akayimba ko Mozeraita yakawandika Mozeraita Mozeraita yes sir era nakoko ya Blind Beats basaba ne banyabo mukizira tukomewa neno mkutu genda muleta ate baida mu supporting endongo nkwegayiride buli amuwulidde teka mu Great Waves ku YouTube omunonyeko tumu supporting vocal mulungi nnyo so mubere bulungi namugereka dunda abantu 10 tusinkane mu kitundu ekyokubina stories ndazi kyaliko baba Export TV to the world.